n'amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusaako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Boterevu nnyo tweyanziza nnyo tweyanzege okubeera nti mukwano twegaseeko program lesson weekend wano ku 3ABN amazima agatajunguluddwa amannya nze Yonasaani Matovu ndi musajja munagomba ate nga ndi muweereza ali ku kanisa y'aba Seventh Day Advent Faith Way Senge mu district eyitibwa Bonga Central. So mbebaza mikwano kubanga mutambula naffe. Omukisa gwenna olwaleero nti nina abasumba bange baagala nnyo obutwakuba oluusi olumu tubulangana olw'emirimu gy'ensi eno gye tutambuliramu. Naye nga nina omusumba affe ayakaanekanye wano obulungi ennyo wakati mu byambalo ebya black. Musumba Balamaze Richard asumba ekkanisa ey'Essumba mu Kikajjo district. Sebo tusanze nnyo okulaba. Webale nnyo bali eddala okujja. Ate munzikirize era mbanjulire musumba affe musumba the brilliant preacher man musumba Sempira Martin okuva ku Hope Channel Uganda nga chaplain wa Hope Channel Uganda. Bane mbaniriza nnyo mukulike eyo nnyo mu nsi y'obululu y'okulonda nze mbakulisizaayo mu advance mukulike eyo nnyo era tugamba bannaye naawe ali eyo nga wavuddeyo kulikayo nnyo abawangudde amiina abalemeddwa ate nammwe tubagamba nti Yesu afaayo gye muli agati mujje gye ndi mwemwe n'abakoyera abazitowereddwa olw'obululu nange nja kubawumuza emitima. Amiina. Yesebo. Nsaba musooke mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tweyongereyo. Omwagala atulaba Mukama tumwebaza atuwadde omukisa okubeera mu maaso gammwe olunaku olwaleero mutwongera okubaganya ebirowoozo ku lesson eya wiiki eno. Enyera Mukama waffe eryebazibwe erinnya Richard Balamaze nga bwe nnyanjuddwa nsanyuka okuweereza Katonda mu kanisa y'Essumba wamu n'essomero lyaffe lya God's Hands. Munzikirize ssebo nkozesa omukisa guno okutegeeza abantu baffe nti mwe mutuleetera abaana mutuwa abaana tubabangule mu nteekateeka tubagunjule tubabangule abaalemwa bonna tubaleete. Yes, bonna mubaleete. Essomero lyaffe erya God's Hands Junior School musingi gwa kanisa nze chaplain waayo era tufuba okulaba nga twongera okulinnya omutindo nga twongera okuteekateeka abato kulw'okudda kwa Mukama waffe Yesu okusembedde okuyita mu byenjigiriza. Mukama bawenye omukisa. Tweyanze nnyo sebo tweyanze nga musumba sebo muza ku mulabi waffe. Mulabi waffe wa 3ABN TV Avento Productions yagala okutwala omukisa guno kwebaza kubanga weekumye naffe wano era weebale kubanga otambudde naffe ebbanga lyonna. Nnyinako njagala okusibira nga tugenda mu kyokuyiga kino. Manyi nti abasinga obungi ku ffe tulina ebirooto tulina goals era wawandiise dda wansi watandise dda n'okubisabira naye kyandibadde kya nsonga ebirowoozo ebyo n'ebirooto by'olina n'osobola okuba nga obitemaatema obijjeeyo gy'obirabira ng'omwaka guweddeyo obireete mu medium term koota bw'enaaba eweddeko eneesooka weekeberemu ebirooto byenkyaliko byenkyatambulirako era kiki enkola kati okulaba nga mbituukako kyagala okomekeze ng'oluganda yagamba I want to buy a car namaliza agamba I want to buy a carpet. Yagamba nti I want to start my own business namaliza ngambye I want to mind my own business. Yagamba nti I want to buy a new phone namaliza ngambye I want to buy a new phone cover. So nsaba nga nkwegayira mukwano gwa mwagalwa weewaawo saba teri kisobola kudda mu kifo kya kusaba. N'omwandiisi omu yagamba don't offer prayers where common sense applies. Those who pray doing nothing will cease will soon cease to pray. So ng'osabira ebirooto bibyo okutuukako 226 okulaba nga okola ekitundu kyo. Yes. Kama kwa omukisa. Tweyanze nnyo basumba bange tweyanzege. Bane mbajjukiza nti omwaka guno gwa kubulira njiri. Kituufu gubaddemu akalulu naye gwa kubulira njiri. Bwa Mukama waffe. Ffe twagala kubulira njiri Yesu ajje. Kenti njiri n'obwakabaka eribulirwa mu nsi zonna. Ate oluvannyuma enkomerero n'eryoka etuuka. So okuva nga ennaku z'omwezi 3 tugamba nti paka 14 Februari tugenda kubeera mu kubulira njiri essenge. N'obwekityo tusaba ojje naffe tugende ffenna tubulire enjiri. Kino kibajjukiza omuganda agamba
nti atalo kutambulire akusibira ya menvu so erienvu mulituweereze mulituwe tugende nalyo tubulire enjiri kale kwegamba oyinza olisindika ku merchant code za phase ziri ku screen osana osindika ku namba za fokoli noti 7.6 24 noti 5 noti so jidamu noti 7.6 24 noti 5 noti enamba ezo osobola bulungi nnyo okubanga omanya ebisingawo oba oyina n'eryenvu nga tugenda mu lugendo lw'okubulira enjiri lyoyinza okukola ki okulituwa naffe munene tubulira enjiri n'amaanyi tulina aba Healing Fortress tulina abasawo abalala ab'enjawulo kwegamba enjiri twagala ekwate akati mu kifo ekyo tubeera bize n'ebibaddewo mu kulonda n'enjiri babeera ebitonde ebijja awo nze nno wenkubiririza ennyo buli mukulembeze fuba okulaba ng'olimu Katonda ate buli mukulembeze lwanirira nnyo okulaba nga b'okulembera balimu Katonda kyova olaba enjiri ng'eno poliisi mujje mubeerewo mutuule bachairman mutuuleewo tomanya muganda agamba nti okuyiga tekukoma osobola okutuulaawo mu njiri eyo n'ogenda ovaawo nga oli chairman ate asingako obulungi ng'oluusi newandibadde wandikemeddwa okulya enguzi ku luno nga tokyasobola ku lwaki enjiri ekutereezezza ebirowoozo so tubakunga mubeerewo tugenda kubeera ssenge basumba bange tuli mu kwogera ku nsonga ya kwaka mukwano gange nga tulaba okwaka ng'etabaaza ez'omukiro tukwebaza Katonda affe ayinza byonna bw'otuwadde omukisa oguyiga ekigambo kyo tulungamye kuba omwoyo wo ate era tuve mu kiseera kino nga tumaliridde okwaka ng'ettabaaza ez'omukiro ekiruubirirwa ky'okuwandiika ebigambo bino gye tuli leka kituukirizibwe naffe tuteekebweteekebwe okusinkana bwe tusabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Weewaawo ssebo tweyanza nnyo tweyanzeege olw'essaala eyo Bafilipi essuula 2 olunyiriri ngenda kusoma lwa 15 ne 16 Bayibuli egamba nti mulemenga okubaako kye munenyezebwa newankubadde ettima abaana ba Katonda abatalina mabala wakati w'emirembe egyakyama emikakanyavu gye mulabikiramu ng'etabaaza z'omu nsi omulaba bw'agambye kanziremu ndoza nve ku lwa 14 mukolenga byonna awatali kwemulugunyanga n'empaka mulemenga okubaako kye munenyezebwa newankubadde ettima abaana ba Katonda abatalina mabala wakati w'emirembe egyakyama emikakanyavu gye mulabikiramu ng'etabaaza ez'omunsi ng'etabaaza z'omunsi so omulamu okugamba nti shining as lights in the night okwaka ng'etabaaza ez'omukiro Pawulo kyali mutuku ng'okola ebigambo bino bituukirawo bitya ku mulembe guno gwe tulimu ogulimu obululu ogulimu enguzi ogulimu obutali bwenkanya ogulimu okunyigirizibwa ogulimu okwemulugunya okuva ku buli luuyi omulembe gwe tulimu guno ogulimu oli kye yagamba nti omuntu se n'okubanga omusajja asobola okuwasa musajja munne oba omukazi ne yeegomba mukazi munne omulembe okufaanana bwe guti ate omusumba n'abagatta okay nga yabagasse ne baagala okutongoza obufumbo ofaanana bwe buti nga butongoza kale omulembe okufaanana bwe guti ogw'abantu abalowoleza ku bikukujju kyetubuuza omukristaayo oyinza otya okwaka kale makulu ki agali mu bigambo ebyo okwaka ng'etabaaza ez'omukiro in such a generation naddala omulembe guno gwe tulimu ekigambo Pawulo akikaatiriza bulungi omulembe ogwakyama omulembe gwo gwakyama okuva ku mulamwa yes naye ate gwe guva ku mulamwa ekkanisa neetava ku mulamwa Katonda ekkanisa yagitandika n'ekigendererwa okuva edda nedda kibulaba nga omuwandiisi yabadde atwanjula lesoni eno yakootinze byafaayo nti bwe tunaategeera ebyafaayo ebyo tulina kyakweraliikira kula biseera bya mu maaso singa ensobi ziri bali ze baakola oba ebirungi bye baakola tubiyigirako. We shall not fear for the future. Yes, except as we shall forget how the Lord has led us and his teachings in our past history. Kakati Katonda ayita abaana ba Isirayiri ng'eggwanga n'abayita ekkanisa ye. Ekkanisa kitegeeza abaawuddwa okuyimirira nga banjawulo mu bantu abaki abalala mu bantu abangi n'abawa endagaano ye nga bye biragiro bye nga nno Katonda agenderedde ki nti okuyita mu bwesigwa bwabwe gyali
tebajja kwetaaga kunnyonnyola nnyo wabula babeetoolodde kijja kubamala okusikirizibwa bajje eri Katonda waabwe nabo bamwetwalire era bamukkirize. Katonda okuyita mu ggwanga lya Isirayiri yasiima abeere universal God, yayagala abeere Katonda ow'ensi zonna naye ng'ayise mu bano si homestead God, si homestead oba family God. Katonda waffe Yonasaani ne mukyala waabwe wabula Katonda ow'ekitundu mu empangaalira. Yes, yayagala ave ku ddaala erya Yakobo, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka, tewali abantu nga basaba abeere Katonda wo. Naye kino yayagala akituukeko kuyita mu bwesigwa bw'abatono, okuyita mu kubanga babadde n'enkolagana ennuŋŋamu ne Katonda, empisa zaabwe ezikyuse ziryoke zisikirize ababeetoolodde nabo batambula wamu naye. Ekigambo kino kitangaala kye bakikozesebwa nga kyanjiri, ndi ekitangaala we kibeera oba Bayibuli weekozesa ekigambo ekitangaala olwo nga kikozesebwa mu kulaga abaana ba Katonda nti bavunaanyizibwa mu mulembe gwe balimu ogujjudde ekizikiza olw'ekibi okubanga batwalayo Kristo oyo eyakyusa obulamu bwabwe n'abamwetoolodde balyoke bamukkirize okuyita mu bwesigwa bwabwe. Nsuma tweyanza nnyo, tweyanzeege, weebalire ddala. Ndowooza tuli ku nnyanjula, tuli mugezaako okulaba how can it be, kisoboka kitya ku mulembe gwaffe guno okubeera nga oli musana wakati mu kizikiza, oli ssuubi wakati mu kusoberwa, okitegeera, ng'oli muvumu wakati mu batiitiizi. Nkagala nnyo nako okusana naye sebo Nsumba yongerezaako twagala kufunzaamu ennyanjula eno. Tugambe shining as lights in the night. Era mu lunyino folo okujjukira n'atugamba nti you shine whom you shine as lights in the world. Kitegeeza nti ensi mwe tuwangaalira erina ekizikiza. Ekutte abantu bano batera tugamba bulijjo abavubi abatera okutambulira ku nnyanja nti eryato okubeera ku mazzi terina buzibu naye amazzi okutandika okugwa mu lyato obulabe bukola butya? Okaddemu ako eryato eribeera ku nnyanja nga liseeyeeya, there is no problem. Okay. Naye amazzi kase katandika okuyiika mu lyato obuzibu bukola butya? Eryato okubeera ku mazzi No problem. amazzi okuba mu lyato bwe buzibu. Ensi gye tuwangaaliramu olugano mwagalo bonaaba ogyetegereza Musumba nga bw'ogambye ejjudde ebintu, ejjudde trend za, ejjudde culture, nudity eri almost emisono, bw'otunulira emisono, ebyendya, ennyambala, enjigiriza, philosophy. Ne bona weetegereza gyala kwa kyakulabira ku kino, I encountered this. Okimanyi nti ensi erina doctrine zeeyigiriza enkyamu naye nga tebalina byawandiiko byakusomedde. Gamba bona agenda mu nnyimba kati kangeze ku doctrine y'okufa. Jjukira natya nnyo ndi omu ku baana bato abaatya nga sinnategeera mazima gano gakwata ku bafundi, abafundi balina kye bamanyi. Nga bw'ogenda mu firimu osangayo bakuyigiriza nti omufu wa batafiira ddala. Bw'olaba e Nigeria, Billionaires Club, waliwo kugamba ebintu bingi ebiri mu nsi bw'eba esigadde autopilot already eri perverse erina enzikiza. Naye atugambye nti ffe gwe nange tuyitibwa okwaka. Mu kwaka kuno okusobola kuba byonna Bayibuli nga bwe tunyonyere mu kyamateeka 4:6 Katonda yali ateeseteese obuwulize bw'abaana ba Isirayiri bubaawule ku balala. So bwe tuba baakubeera musana mu nsi muno kye tusooka okukulembeza mu byonna tulina okuba nga tutambula nga tuli bawulize. Mu nsi egamba nti ebiragiro byavaawo, mu nsi abagamba nti tetufugibwa, waliwo n'abakyebwana mu ffe tetufugibwa. Mu nsi nga abantu balowooza nti obulamu bagenda butwala nga bwe baagala. Mukama ffe tuba baakubabeera musana. Kyova batwogerako nti abakwata ebiragiro bya Katonda olw'ekyo kitufuula banjawulo ku b'ensi. Tetulina okutegeera n'okumanya Yesebo. Tetulina okusooka okutegeera n'okumanya nti olwedde omusana guno weeguli kubanga bonna bosomyeko mu Yokaana Matayo sura ya 5:14 bonna asoma Yokaana 8:12 agambye I am the light, nze musana gwa nsi. Oyo angoberera tatambulire mu kizikiza naye ajja kubeera n'omusana gw'obulamu. So Kristo nga waali omusana weeguli. Naye omusana guno ateeseteese nti ffe okubeera abawulize gy'ali okwewaayo bwe tunaabeera abawulize gy'ali ekyo automatically kijja kutuyamba okubanga omusana gwaffe kukola gutya. Kino kitegeeza ki? Musumba nga bw'agambye nti omusana guno guli mission. Mukama waakutaddewo okolera mu katale oteekwa okubanga ogenderera musana gulina okulabika. Newankubadde nga Yesu agutuwadde tusobolera ddala okugubikkako. Awo woosomera ku ssomero gy'osomera eteri mikwano gy'abatanategeera njiri eno. Kyansonga okulaba nga mu nsomayo mu ntambuza ey'ebintu mu ngeri gy'otambuzaamu obulamu bwo ng'omusana ogukkiriza okwaka. Kyansonga mu bufumbo bwo mu by'obulamu byo mu by'olaba mu by'otambuza obulamu bwo bwonna ofuba okulaba nga omusana gukola gutya gwaka. Ekigambo ekinyumidde wano nga maliza kigamba shining as light, whom you shine as lights in the world. Siinaayo olunaku lwe mmanyi newankubadde ennaku ezimu ziyinza okubeerako ekidde enjuba lwetayaka.
ndabyeko abakristaayo abagamba nti mwana gwe erayiranga ne leero sabbiiti nga kyategeeza nti omusana gwe ogw'okwogera amazima gwaka ku sabbiiti lwokka waliwo bawuliddeko abagamba nti mwana gwe erayiranga leero sabbiiti ng'agezaako kutusigira ekifaananyi nti ye omusana gwaka ku lunaku lwa sabbiiti naye ekyokuyigirako ekiri wano shining as lights in the night kitegeeza nti ebbanga lyonna mu nsi ejjudde okutabulwa mu nsi ejjudde ekizikiza tugwanye tube nga twaka musumba wange quick question bbiri esooka njawulo ki wakati w'okubeera unique n'okubeera right? njawulo masekati g'okubeera ow'enjawulo n'okubeera omutuufu era omukristaayo mu buufu obw'ensonga eno ey'okwakanga ng'etabaaza mu kiro kiriwa kyalina okutabakanira ennyo kubeera mutuufu kubeera wanjawulo? That's a question ekisooka. Ekyokubiri, omusana ogenze n'oga nti weeguli omusana guno nyinza nti okuguleka gwake kuba weeguli. By the way, I've been so much convicted by that. Ogenda oga nti Yesu omusana gwensi then atuyise okubeera naffe omusana nga kiraga nti already we have the light but how do you let it shine? Oguleka otya gwake abantu babeere nga bagulaba. Bibuuzo bibiri ebyo okusobola kwa byonna. Manyi bwe tukkiriza Yesu biseera ebisinga twalirizibwa okumukkiriza twanguyirwa okumukkiriza ng'omulokozi era abasanso singa obungi Yesu bamutwala nga mulokozi naye bwe tutunuulira Kristo mulambalamba bwe tugwanye kubanga jjukira gwe musana gw'ensi tugwanye okumukkiriza nga Lord nga mukama waffe. Elementi y'okubeera mukama waffe kitegeeza omuntu bw'ona bw'ogenze n'otunula endagaano enkadde n'engeri y'obuddu olina ebyokulya by'oboluyinze mu self trade nti omuddu ono teyabanga na right. Omuddu akola mukama we kyakoze atya kati naffe singa omuddu bwalya mutwe omusana guno Yesu gwatuwadde nga yebe musana gw'ensi tukkiriza y'omusana afuga obulamu bwaffe. Oluyimba olugamba nti fuga obulamu bwange olumanyi kitegeeza nti mu buli kimu kye tukola tugenda kubanga tuluubirira okulaba nga Yesu yasitulibwa tugenda kumusaba tukyayise byakyawa twagayise byakola atya tugenda kwebuuza ekibuuzo acronym yentera okukozesa buli gyegamba WWJD what would Jesus do because he is my Lord and he is the light. WWJD what would Jesus do? Kubanga mukkiriza okufuga mu bulamu bwange Yesu watandigenze sijja kugenda Yesu kyatandiyogedde sandikoze ntya Yesu emmere gyatandidde sandigiridde byatandiyambadde sandikoze ntya kubanga ekitangaala kino nkikkiriza mu bulamu bwange okubeera omuki kati olina kyobuuza n'ogamba nti njawulo kye masekati g'okubeera unique ne right. Okubeera right eyo mpisa ya Katonda naye njagadde okwongerako nekiri righteous kubanga biri right not everything right is righteous. Naye bwe tunywerera ku kino ky'obuuza ekya unique abantu bangi bakoze erinnya lyabwe nga bali unique mu kubba waliwo omusajja gwe bayira bwayita Sobbi kubanga lwaki mtu ekindeeteza ekibuuzo ekyo. There are many people today abatukunga bwe twogera ku mulamwa nga guno as Christians we need to stand unique. Tulina okuyimirira nga tuli banjawulo teekawo enjawulo teekawo enjawulo ensi ekulabe ng'oli wanjawulo but nga we are not right exactly olina kuluubirira kuba wanjawulo olina kuluubirira kubeera mutuufu kubanga njakuko ekyokulabirako singa nkeera ku makya nenteeka ekizindalo ku kkubo nentandika oba mu katale nembulira enjiri nyinza okuba nfaananye ng'abalala era bangi bonna bogenze mu church board ne mu nkiiko bajja kugamba ekyo tetuyinza kukikola kubanga waliyo abakikola kati eyo oli mukuluubirira kubeera unique naye nga toli mutuufu. So kati okubeera unique not everyone who is unique is right. Naye mu nsi mwe tuwangalira muno ojja kwesanga buli muntu ali right ate ali unique. So not everything unique is right. Kubanga ne stand unique in his own way. So you must be unique as a result of being righteous. Yes. Righteousness must produce the uniqueness. Kati nga Yesu yawukana ku balala balabbi abalala abaaliwo mu mirembe gye obutuufu bwe bwamwawukanya kubaliro ddawa naye teyakulembeza kubeera unique. Ne bamalaaya ne baki si kuwefula wanjawulo kubo naye ekituufu kyali nti basembeze basobole okuba nga balokolebwa era bwatyo nekimufuula wanjawulo. So what precede the other right must precede the uniqueness. So mbufunze tetuli mu kuluubirira ekyokuyiga tetuluubirira kuba banjawulo nti bana abasajja bali banjawulo tuluubirira kubeera nga tuli batuufu kubanga okuba abatuufu kyekisobola otuyamba otuukiriza mission yaffe. Awo nno kindeeta ku kibuuzo ekirala Semabuuzo kubanga Sande yageze negamba tukola ekyo
Katonda kyakoze mu ffe. Kindeeta ku kibuuzo ekigamba nti njawulo akakwate wakati w'okukkiriza n'ebikolwa. Anyi debate y'amaanyi waba baga nti tetwetaaga bikolwa. Tetwetaaga bikolwa of course. Kubanga already twakkiriza. So we want to discover the difference, the good, the relationship. Oluganda, enkolagana, enkwatagana wakati w'okukkiriza n'ebikolwa sebo. In light of that good. In the light of Bafilipi 2 olw'ekumi Oluganda atukubiriza nagamba nti mutuukirize ng'obulokozi bwammwe mwe bennyini n'okutya n'okukankana. Asanyusa nnyo bwe yateekawo full stop. Akyagenda mu maaso. Kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi. Nti Katonda ng'ayogera ku nsonga eno eya ebikolwa wamu n'okukkiriza. Atukubiriza ffe tulina omulimu ogw'okukola mu kulaba nga obulokozi bwaffe butuukirizibwa. Mulimu ki? Ye nga tumukkiriza okukola mu ffe. Kankinyonyole mbufuutifuuti bwe nti bwe tujja eri Kristo tujja nga bwe tubadde. Era tukkiriza Yesu akola omulimu mu ffe nga tuzze nga bwe tuli. Nkyogera nnyo nti okukola obubi ko tetwakusoma. Wabula bwe buzalira bwaffe kye tuli. Ti ne woba oli wekka nga bakusibidde wekka mu luumu oyiiyo okukola obubi. Namusumba Sitaani ne bwagwa tugamba bulijjo nkoze gyokulabira gye. Sitaani ne bwagwa kabenye ne bamalayika be bonna ne bagwawo. Era tusigala tuwonoona. Kyafuuka kitundu ku ffe. Naye bwe tujja eri Kristo atukyusa. Tuyita mu process ey'okukyusibwa naye ate nga tutegeera tetukyuka bukyusi nga robots oba nga mulembe guno zombies eziriko okubanga tetwetegeera naye nga tutegeera tusigala tuli conscious mu kulaba nga tukyuka okubanga tutuuka ku ddaala eryo lyatusuubiramu naye tutya nga tutegedde butya bwe tulokolebwa kijja kitya atugamba nti twalokolebwa lwa kisa lwa kukkiriza tekwava gye tuli. Kyekirabo kya Katonda. Ekisa kino kyekiriwa kwe kubanga Katonda yamanya nga bwe tuli aboononefu nga bwe twayonoonebwa ekibi n'akkiriza mu mbeera yaffe gye tufaananamu n'ajja n'atufiirira ku musaalaba ng'agenderedde ki atulokole okuva mu bibi byaffe. Naye tutuuka tutya ku ddaala eryo Tito akiddamu bulungi era Pawulo ng'awandiikira Tito omwagalwa agamba nti nno mulabe ekisa kya Katonda bwe kireeta obulokozi eri abantu bonna naye kyatuuka eri bonna kyatuuka eri bonna naye kitukubiriza ekisa kino kitukubiriza ti bw'olaba Kristo nga bambiddwa obwerere ku musaalaba ku bubwo kikukubiriza okulowooza n'otegeera nti ekyamuwanisaayo kibi bino byenkola ne byentambuliramu bye byamutusa ku ddaala eryo. Kale olw'ekyo nze nsazeewo Mukama mpa amaanyi nemu okuddamu okutambulira mu makubo agaliwa ago. Amalayo nga wandiika nti kitukubiriza okukyawa obutatya Katonda bwonna n'amalala n'ebikolwa eby'omu nsi byonna tulyoke tutuukirire mu Mukama waffe. Kati ogwo mulimu guli tuwe nti nze nina okukkiriza Kristo akole mu nze kuba amaanyi ag'omwoyo we olwo nkoparatinge n'omwoyo n'ogwenzikiriza akole mu nze mukulaba nga nvaamu ebibala ebyokutya Katonda ebitu ebibala eby'omwoyo. So njagadde n'obugambo buno mbusome. Yagambe without question salvation is God's work. Amen. And we can take absolutely no credit for it for ourselves. Sinza kera ncha nange nenewana nti okulokolebwa. Even faith itself is a gift. No kukkiriza mu Katonda. Kirabo. Encouraged through the work of the Holy Spirit. Our own works cannot save us. However, through the new birth, God recreates in us spiritually, enabling us to do good works. God's Spirit works in us, empowering our will to choose the right, to resist temptation, and to make right choices. Kyenjigawo kyekino. Ebintu bino bibiri nga bw'olaba nti kyali kyetaagisa Kristo, Katonda 100% God. Ajabere incarnate afuka 100% human. Kibe guli? Yes. Nga kiraga nti okulokolebwa kwaffe n'okukkiriza kwennyini tugambye nti kirabo. Era bonna basomye Efeso 2 olw'ekumi newankubadde abasinga bakoma ku lwa 8 agamba nti Mukama alina ebikolwa bye yatuteekerateekera okutambuliramu. So there was God's original plan singa tetwagwa. Naye kati kubanga buli omu yayonoona Yesu bwe yafa ku musaalaba
oba ekigendo mission y'okulokola omuntu ziri principle gundi ziringa sub conditions sa tulokolebwa one tulokolebwa okuva mu kibonerezo ky'ekibi penalty of sin tulokolebwa okuva mu kubeerawo kw'ekibi ngwe kijja okubeerawo nga tugulumiziddwa number 3 waliwo kye bayita okulokolebwa okuva mu kubeerawo kw'ekibi yes there is penalty there is power and presence nti omuntu bw'ava mu bbatirizo nga akkiriza Yesu okubeera omulokozi we sigamba nti amanga ago spiritual appetite yekyukirawo era bayibuli tatandika kugiroota sifunangayo ku TikTok ngalaba senga nagundi kati appetite yekyukirawo it is a gradual process, it is a process era nze tumala ngamba bwe twogera ku bulokozi buno olaba ngamba you were saved, you are being saved and you will be saved. Amen. Because it is a process. So kati omuntu bwakkiriza Kristo ayina okutegeera n'okumanya nti ayina okuwa omwaganya musumanga bwagambye olina okuwa omwaganya Katonda akole mu ggwe. Christ must sanctify in you. Ebituyamba okubanga Katonda akola mufe byebiriwa mwemuli okuyiga Bayibuli mwemuli okusaba mwemuli okukola ki okubuulira enjiri ebyabeeranga mugundi wano bonaabo genze mu sanctuary. Kati ebintu bino ebyogerwako omuntu alina okumanya nti buvunaanyizibwa bwe sifunangayo olunaku musumba ku bitabo byennyina eka bye sitannasoma nenkera ku macanga ndoota nga nsoma essuula esooka eya gundi no lwaki tologoota na nnyiriri waliwo baddekawo n'oloota ne Bayibuli Yesu naye bw'atusuubiza nti nja kubajjukiza lwaki atujjukiza tatu inspiringa tatugenda kutuwa bipya bye tutasoma bitwainako encounter kitegeeza nti mu kulokolebwa ko lugano mwagalo lwaki oyina entiisa gy'olina okubanga fear and trembling kitegeeza nti nga Kristo bwe kyali kyetaagisa okujja afa ku musaalaba naawe bw'ovunaanyizibwa okumuwa omwaganya mu bulamu bwo bw'ovunaanyizibwa okusoma Bayibuli yo bw'ovunaanyizibwa okubeera omusabi bw'ovunaanyizibwa okwewaayo akuwa amaanyi akutukuze osobole okufuna obusobozi obukutambuza nga ye bwe yatambula. Amen, amen, amen. Pasuma ngneyanza nnyo amwebali nnyo bali ddala tugenda sooka n'okuwumulamu kati bwe tukomawo aye tusobole okwongera ogaziya ensonga eno tuyinza tutya okubeera omusana wakati mu nsi ejjudde ekizikiza kiri kye bagamba nti ekizikiza kikutte nnyo beppo katusooke tukomewo tweyongereyo. Tweyanza nnyo tweyanzege mukwano gwaffe okubeera nti otambula naffe lesson week eno tukujjukiza nti essaawa zibeera 2 paka 3 lunaku ki Wednesday Friday essaawa 3 paka essaawa 4 ez'ekiro then ku Saturday essaawa 2 paka essaawa 3 ez'okumakya. We want to look at something else here. Light in a dark world. Muwendo ki omusana guno guba gufaanana gutya oguba gwaka naye nga gwakira mu kizikiza tuyinza batusooke tunnyonnyolemu awo katono kuba omusana gwaka naye waliwo omusana nga gwase ku luno naye nga gwakidde mu kizikiza kisoboka kitya era gufaanana ekimu ku byebadde neebuuza lwaki omutwe guno teyagambye light in a day oba in a bright world kangeze bugeza lwaki ekyokuyiga kyaffe kino yagambye nti shining as lights in the night. Ekibuuzo kyotubuuza kakati okusobola kwa byonna nga bwe twasoose okulaba wali nti night erina akakwate n'ensi mwe tuli ensi gye tulimu eri dark era agambye wano light in a dark world ensi gye tulimu yaki bannaaye oba oyagala oba toyagala era njagala kutegeeza nti gundi ziri 3 endala muzija kujongera ku bina batuvumbudde naye ensonga esooka okuba nti Yesu tannakomawo njiri kutuuka ku buli muntu waliwo eyabuuza ennaku ezo nti Matayo 20:14 nga yalabanga enjiri etuuse ku bonna naye enjiri si buli enjiri nti ya bwakabaka ayogera ku njiri ya bwakabaka so enjiri ya bwakabaka erina okutuuka ku muntu. Namba 2 Katonda alinze ekibi kibooge agambe ekimala kikola kitya nga bwe kyali mu biseera bya Nuhu nga ye yagamba obaffe ye enough is enough ngera bwagamba mu kitabo kya Lubeerera 2:6 n'ekisembayo omubonabbi agamba nti Christ is waiting with a longing desire. Kristo ali mu kulindirira okweyoleka kw'abantu be mu nsi. Okimanya abantu bangi kyangu okubeera omusana wali omusana. Kekalike nagambye nti abantu bangi ajja kugamba nti mwana gwe layiranga ne Sabiti kubanga abamuliraanya amanyi nti ba adventi banne
abamuliranye amanyi nti tabaaza waliwo ennaku ezawo obujulirwa naye gwe abantu beewuunyisa yagamba njagala okwebaza Mukama kubanga ebbanga lyenkoledde mu institution eno emyaka 3 babadde tebamanyi nti ndi mu advent okimanyi abantu abasinga obungi tebaagala kubeera identified ng'abaseveniside mu bikomera mu basula ku mirimu webangalira ekibuuza ng'onnyonnyola in fact I think this could be a guiding wound nti ogenze n'ogaa nti bangi abalabika nga baaka kubanga baliraanye omusana kubanga bali ku musana zino embuuza ekibuuzo nti kati enzikiza bwejja ne baba nga tebaaka babadde baaka okay nakyo kirungi kyengeza kugamba kyekino nti ndi kati olaba singa bwe tuli wano abasumba bwe tugenda ne tuyita bwe tuyita kubanga mmanyi nti oluganda namanyi ekyo ebyo bigambo sibyogera naawe omanyi nti ebigambo ebisikola ntya kyangu gyendi okweraga nga nzikiriganya naki naye ate bwonteeka abatammanyi nga tekinzikiriza tebakimanyi kyangu okubulendinga ini gye bakola batya yenjawulo eriwo wano nti abantu tuli bangu nnyo bakupretendinga nga tulina abatuliraanye wali olabeko omuntu ajja nakugamba ekigambo nakuwemula nayogera ekigambo ekinene nakawo omusumba nsonyiwa bambi saategedde naye kitegeeza nti ennaku endala ayogera nga bwakola atya kimusimatuse naye ngaekimusimatuka kitegeeza nti bulijjo abadde ekigambo akola atya kati bwatugamba light in a dark world kuba akafaananyi nga mu ssomero eryo gwe mu advent wekakola ki kuba akafaananyi nga mu kikomero ekyo gwe wekakola atya nga n'abala tebamanyi nakumanya nti oli kitangaala. Can you still shine? Omanyi ekyo ekintu kizibu nti omuntu bw'ava eno kangeze wano mu community yaffe wano wetuli wano ku 3BN nja kwambala bulungi nja kutambula bulungi naye bwe ŋŋamba kati ngenze mu western tebammanyi nyinza okwambala ebitagambika oyinza okunsanga enviiri nazidayinza oyinza okusanga ntaddeko ne pini kutu kubanga mmanyi nti onteri akola atya so kati Katonda atuyita oba tuyitibwa okusobola ebigambo yagambye bibiri blameless and harmless. Lwaki olusomero nyiri lino Bafilipi 2:15-16 ddamu olusome musumba agambye nti mukolenga byonna awatali kwemulugunyanga n'empaka lwaki mulemenga okubaako kye munenyezebwa n'okubaako kye tunenyezebwa blameless newankubadde ettima abaana ba Katonda abatalina mabala wakati w'emirembe egyakyama emikakanyavu gye mulabikiramu ng'ettabaaza z'omu nsi. Kino kye kyasinze okunyumira mu lesoni ya Mande eno enzikiza eri mu nsi nga tukkiriza ffenna nti enzikiza mweri si bwe kiri singa tubaddemu n'akatangaala akatono ennyo we would shine brighter kubanga ensi gyekoma okubeera y'enzikiza osobola n'okulaba akataala akaako eri ku lusozi nti ng'obudde bwaki naye katosobola kulaba nti waliwo eyaleseko ettaala wali era ekibuga kino abamu balinako amataala kati emisana naye bwe bagajjako ekiro nga budde buzibye osobola okulaba nti gundi oli alina ettaala gundi alina ettaala eri akanga yesola ono alina kyanseenene lwaki kubanga obudde bwaki awo era we wali ekibuuzo ekirala onsaasire nze omanyi nyumira nnyo okubuuza ebibuuzo ate n'omulabi wange ayinza oba abirina ekibuuzo ekyokubiri kigamba awo wennyini nnyini lwaki olwaleero eddiini ekuliririziddwa nnyo in comparison bw'ogerageranya ekigambo kye tuyita obukristaayo lwaki obukristaayo leero tebukyalabika nnyo ng'ekirabika ennyo ddiini kubanga nze ndabira ddala nga popularly ensi has embraced religion tusanga eddiini mu palamenti tusanga eddiini mu state house tusanga eddiini mu kooti almost buli kifo kyonna ekyobuvunaanyizibwa ekyesigika oba ekyandibadde kirabika nga kyesigika kankozesa ekigambo ekyo ababayiza okunfuna obulungi eddiini gyeri ne mu palamenti oba ogenda okulayira ne oba wabbya akaluuso okulayira ne bayibuli I just give an instance sigamba nti buli alayira aba yakabye you get me but you heard mawulire naye nze kyendiko obukristaayo lwaki bo tebulabika nnyo naye nga ate eddiini eri ku mwanjo nnyo mu nsi. I think that could be guided still nsonga gyonyonyola obukristaayo ekisooka kyolina definition yabwe ekulaga nti omusingi ne foundation Kristo kati eddiini manyi tina omuntu atakkiriza mu kubeera kwa Katonda ddiini because religion is a set of beliefs. Omuntu kasita abeerako nekyakkiriza abeera religious oba akkiriza nti Katonda taliiyo oba akkiriza nti gyali oba akkiriza mu Buddhism oba mu Hinduism kati Christianity kitegeeza kutambulira mu bigere bya Kristo nga bwe yakola atya ebyo bibiri byanjawulo. That is why religion is all over kubanga abantu bali religious balina byakkiriza tosobola kusanga muntu era omuntu atulimba nnyo agamba nti ye talina ddiini
as long as you have a set of beliefs, that is a religion. Iyebera dini. Ontegedde. So Christianity is a religion, yes, because you have a set of beliefs. Okay. But not all religions are. Ontegedde. Nti Christianity means we are following Christ. We are walking in the footsteps of Christ. Kyekyo balaba tutambulira mu bigere bya Kristo. Kristo yeeyisa atya? Kristo yayisa bw'ati, yali mwesimbu, yali muki n'ebirala biringa ebyo. Yakadde nsoma obugambo buno musumba. Yes, sir. Ayogedde ku kigambo kye bayita blameless. Agambe blameless means faultless, without reproach. Ng'omuntu alina kyakunenyezebwa nga Yobu bwe yakola atya. Kati ekigambo harmless literally means unmixed pure. Kwegamba katono nnyo. Faultless without reproach. Ye muntu nti ne woba gwe weeronda nnyo tolina kusobola kumulondako. Nga bw'omwetooloola mu nkola y'ensimbi ey'emirimu mu njogera talina kyakunenyezebwa. Ekyo Katonda kyatusabira wano. Kati bw'agamba harmless, what Greek word translated harmless agambye literally means unmixed pure. Unmixed pure. Okay. Nti ekintu kino kiri kwegamba tekitabuddwamu birala. Kati ensonga lwaki omusana gwaffe nga Abakristaayo gufaananye ng'ensi kubanga bye tulaba bitushapinga kufaanana nsi. Mwabona bwe yatugamba mu biseera bino Katonda Kristo nga natera okukomawo wagenda kubeerawo abantu ba mirundi ebiri, actually kiyitibwa polarization. Abantu bano abadde bagoberera Katonda abagenda okufuna akabonero ka Katonda bagenda kumufaana, bagenda kufaanana Kristo. Naye ne bali okufuna akabonero k'ensolo bagenda kubeera actually ekigambo kyakozesa kiri demon possessed nga bw'oba tuno tebalina njawulo na sitaani. Lwaki? Kubanga okuyita mu kulaba, okuyita mu kwetabula ensonga lwaki leero otambula mu katale n'osanga nga minzaani y'Omukristaayo erimu ejjinja nga neyo lirimu ejjinja, n'osanga ennyambala y'ono nga yagala kubrandinga nga bala, kwe kuba nti soosi gye tulyako y'emu. Jjukira omuntu karakita yeekolebwa ebintu byayingiza mu byalaba, mu byawulira, mu byayogera ne byakwatako. Kati kubanga tuli mu environment y'emu. Omukristaayo asoma Bayibuli kitono okusinga bw'asoma amawulire. Omusango obuzannyo buno n'emipiira asobola okubinnyonnyola okuva gye bisooka ne bikola bitya. What you feast on ky'olyako kyekikola ky'okola otya. Era wano Dawudi yekyava agamba I will set no wicked thing before my eyes. Okay. So kati bwe tuba tuli baakwaka tulina okugenderera ebikola karakita yaffe ebiyingira mitima gyaffe. Olina okuddamu ofuna lisiti eno gye watambye ey'omwaka. Okay, to hell with this. Era y'ensonga lwaki ssebo nga maliriza akatundu kano. Ensonga lwaki tulina Abakristaayo bangi ne ku mulembe guno omusanga ku status ye nga yafiiriddwa n'ateekayo n'agamba rest in peace. N'omusanga it has been 4 years ever since you left us. Aba ayogera kyekyo. Kubanga byalaba mu firimu, byawulira mu nnyimba, ze text messages byayingiza omutwe. Kati obwongo buno bulaba bulina principle bagiyita GIGU, garbage in, garbage out. Kyoyingiza kyekikola kitya. Yensonga lwaki tewaliwo nnyonja wulo. Yes, garbage in, gigo. Garbage in, garbage out. Kyetuyingiza bwe kiba tekyawukana kya muntu ali mu nsi kyayingiza mu birowoozo bye. Mu kulaba, mu kuwulira, mu kulya, mu kukwata. Tutegeeza the same output because garbage in, garbage out. So line of distinction. Olukolobozo olwawula tulina okakasanga we luli. Yes. Muzumba sebo osirise nnyo nonkanga. Katono nnyo. Living sacrifice gy'ogenda okunnyonnyola oba kale. Nga bwe ndagiri. Bannange tugire bagamba kusabisa byako nga Abaruumi essula 12. Olunyiriri olusooka n'olwokubiri Pawulo ng'atwegayirira agamba nti mbegayirira abooluganda Omukama waffe okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda bwe buweereza bwammwe obw'amagezi so temufaananyirizibwa mirembe gino. Ako kazze ogeze n'ontakulaba bw'oyogedde ku ddiini okubanga erabika nnyo okusinga Obukristaayo. Enjawulo eri awo. Eddiini ntaputa y'abantu ku Katonda oba kye bakkiriza kyo kyonna. Naye ate Obukristaayo mpisa ey'Obwakatonda kyabikolwa essula 11 Abakristaayo tebeetuuma Bakristaayo. Abaabalaba baalaba nga abantu banjawulo boogera Kristo bafaanana Kristo ne bagibwako erinnya ly'abakalira kaunti balinga bayitibwa bakkubo kubanga bayatula nnyo Yesu Kristo ng'ekkubo n'amazima n'obulamu olw'empisa yaabwe era ne bakyusibwa okuyitibwa Abakristaayo kubanga baatambulanga nga Kristo.
mu mulembe guno ogukyamye guyingidde no obukyamu buno buyingidde nnyo ne mu makanisa gaffe abantu nga bayayaana nnyo okukola ekyanguwa era ekirabika nga kyekyangu okukola mu maaso g'abantu olw'ekigambo ekiyitibwa eddiini kubanga eddiini kyefaananyirizaako ng'ekibiina ky'ebyobufuzi wamu n'ettiimu y'omupiira gy'okola otya gy'owagira era kyafuuka kyansikirano kizibu nnyo omuntu okusalawo okutambula ne Kristo kubanga alina obuwangwa alina ukwafiira Arsenal baba bagikuba agamba nze awo wenkola ntya awo sivaawo awo wenfiira naye nga consciously tayina munda muli ntunnunsi zikubagana kubanga zimutuusa ku ddala ery'okukola ekirungi oba ekituufu oluusi ntuyala n'okubeera obumu n'abooluganda mu kujeemera Katonda n'okuleka ebiragiro bye ekyo nno moyo bonnabbi mu kitabo Great Controversy page ya 45 paragraph ya 3 agamba nti to secure unity at the expense of truth wakiririka abeewo okwawukana oba olutalo alindoza weri wenyini yes one of obandoza kyendabyenga obuzibu kwe buva yesebo nti ffe abakristaayo kankyogere bwentyo tufubye nnyo okwagala ensi okutukkiriza yes okutusembeza netwaproving eberenga kwegamba naffe tulowoozeza nnyo nti ensi eno mu kugifaanana tuyinza ofuna oluwendo olw'okugisensera wow ndowooza kye kituleetedde nnyo n'ab'ensi nabo okubalemesa okutegeera obukristaayo bwaffe wow kuba we buli yes nga watandise nagadde settlement yagaye nti Kristo musana gw'ensi tuli musana gwa nsi nti omukusana aguleesa naye tulemesezza ensi okugulaba by trying to make ourselves understandable to them yes kisoboka omukristaayo obutategerekeka ddala kisoboka Kristo waliwo abatamutegeera waliwo abatamutegeera Yokaana agamba nti yajja mu matwale ge naye ababi tebakola batya tebamusembeza bwona wetegereza ebyawandiikibwa bwona tunira mama wa Samwiri mpozi yani Haga Kaana kabona yennyini omukulu w'eddiini yagamba nti alinga anywedde omuki abatume bwe baweebwa omwoyo mu bikola by'amasolo ekubiri abaliwo ne bagamba nti bano nga baakedde okunywa batamidde so kisobokera ddala taata era njagala okulabula omukristaayo ali eyo nga gwe olubirira kubanga buli omu akutegeera mikwano gyaffe bayimba oluyimba olugamba nti tewali akutegeera teyayinza kutegeera kubanga Kristo tebaamutegeera naye basobola kukola batya bamanyidde kizikiza yensonga lwaki wobeera mu saluuni bw'obanga ogenza osiba enviiri gwe omukyala n'omwana w'obuwala n'obulendinga bulungi mu mboozi yaabwe nga byogera ku basajja nze omusajja owange nakola bwe nti bw'aweta ensonda nange nga mpeta naawe n'oyongereza ku byabwe ne batakuvuma bujjegga olina ekizibu kubanga baba bagamba nti buli musajja baweta ensonda nga nawe bw'oweta ng'obagamba nti bayibuli egamba nti omusajja mukazi atya nze kuwange kwesiva nga bakuvuma obusiru ontegedde mu nsi muno tebasobola kukutegeera oba okwagala ennyo likes kuno tuli ku mulembe gwa likes ne following ne views nakyo kireetedde nnyo oba tuli mu kwogera ku biriwo ebiyinza olemesa omusana gw'enzo okufuna approve okuva eri abantu omwandiisi wa lesson kyavudde agamba nti tetulina n'olunaku n'olumu kutya kubeera banjawulo amena eyo ye lesson bajjajjaffe gye baatulaga mu kusimba emisingi gw'okubeerawo kw'ekkanisa eno eya Seventh Adventist Church ti newankubadde kye ba-advocatingira nga boogerera waggulu ne batunda ebyabwe nga baatula nti mukama waffe Yesu yali wakuddambagirawo mu biseera byabwe abasajja bano baalabikira ddala nga bawunzi n'omusajja omu ayitibwa Joseph Bates gwe nali nsomako yali musajja mugagga ng'alina amaato ku mazzi yes mu lunyanja era y'omu ku basajja designinga a course ya astronomy gye tuyina mu Pathfinder omusajja ono olw'okubanga yatambulanga n'obugagga yalina bungi olw'omulimu gwe yakolanga olw'okudda kwa mukama waffe Yesu Kristo okwali kusuubira mu 18 yasalawo atunda ebintu bye emmaali n'agitunda amaato n'agatunda lastly nga akikakasizza nti ebulayo nnaku si nnyingi nga bamaze okufuna ddeeti olwo n'asalawo atunda ennyumba ye wamu ne mukyala we kakati bye yaguza ennyumba kwe kumubuuza ti ssebo kapitaano weebala otuguzizza n'omukazi yabirimu olukiiko lwatunda ati yamutundiramu naye omukyala y'omu ku baatuze akite yayita n'olukiiko nti omwami kiki lwaki tubeera mu maka gafaananako bwe kati nga Yesu ajja abantu tebanna bakutegeera Katonda tugatunde tugende mu kyalo
Mbulaba. Kakati bwagenda okutunda amaka baguza kwe kumubuuza naye kapitaano oluguziza ennyumba weebale gw'olagawa kwe kuddamu nti ngenda mu ggulu. Amina. Kati kyalabika ng'ekyobulalu era abantu bano mu kwewaayo kwabwe buli muntu ku ddaala li abasomesa bamakanika buli muntu mu mbeera Katonda yali muvuzi w'amaato Mire yali akulembeddemu omugendo guno yali musajja mulimu musajja mukadde tebaafaayo kinsi kyegenda kulowooza naye ne basalawo okuyimirira nga banjawulo okuva Katonda bwe yali alumiriza ku mitima gyabwe balyoke bagende okutegeeza abantu abalala nga Kristo bwe yali agenda okukomawo amangu. Era basebo njagala okubategeeza ndi mu piriyodi etali ya myaka mingi abeegatta ku mugendo guno baali basukka emitwalo 5 naye ng'abakoze kino olw'okwewaayo kwabwe be batono ennyo mu muwendo. Musumba sebo toyanza nnyo. Yes, sebo. Toyanzeege. Kitabu bakiyita Great Controversy. Weewaawo. Wadola ifalingako. Yes, sebo. Statement egamba we should choose the right Yes. because it is right and leave the consequences with God. Amen. Akantu ako kanyumira. Tulina okulondawo ekituufu kubanga kyekituufu ebivaamu si gwavunaanyizibwa Katonda yennyini. Ndowooza twagala kuwunzika with a proven character. Kwegamba empisa ekoze etya? Egezeseddwa. Empisa ekakasiddwa. Kikwatagana kitya n'ekigambo kino ekyokubeera saddaaka ennamu ebyo bibiri. Kiriwa kyosooka okuba okusobola okubeera n'empisa ekakasiddwa? Njagala kulowooza muli nti omuntu asooka kwewaayo. Okay. Manya abantu basinga bungi tulowooza nti Katonda tugenda kumuweereza nga tukaddiye nga tuweddemu amaanyi tuweddemu soko. Se waliwo oluganda eyaŋŋamba nali nambala church member. Naye ggwe nkolabika ng'omusumba konzesebwa naye ekibuuzo kyonna ekya Bayibuli ekyali kya byabufuzi n'aŋŋamba naye nga wapapa. Emubuuzo w'oluganda otegeeza ki what are you trying to insinuate? Bangamba nti nze ndowooza nti wandisoose ne weeyagala n'ogenda okuweereza Mukama ng'okaddiye. N'omuwa leftovers of your years. Waliwo bangi abalowooza nti Musumba Yonasaani balamaze lesempiira bakola kyawo. Bandibadde mu nsi eri ng'ebagajambula nga they are enjoying their peak time bulamu bwabwe mu nsi. Naye wano okusobola Timoseewo nga bwe twalabye nga bwe twayize ebibiri ebyo ajja okwewaayo kwe okulerebwa Pawulo okuyita mu bisoomooza tewasobola kubeerawo kukakasibwa okujjako nga waliwo okugezesebwa. Era waliwo ennaku ezo ka statement akanyumira twali tugenda mu bibuuzo olira napostinga nagana naye bano be tuba school fees zaffe tebasobola kutwesiga nti tuyize lwaki baba balina otuwa ebibuuzo buli kiseera gwaliwo kyebuuzizaako okoze coursework ozzeemu teseeze mu bibiina you have attended lwaki tebatuwa buwi grade ogenzeko ne mu library ne sente oziwaayo ne sente oziwaddeyo lwaki beetaaga okuwa ebigezo kyekino okukakasibwa. So kati mu bintu byonna oluganda mwagalwa nga bwe tuze tuyiga nti oba oli wakubeera musana ensi ejja kuteekawo okusoomooza. Naye omuwandiisi yawandiise n'agambye there will be provocation to test the temper. And it is by meeting these in the right spirit that Christian graces are developed. If injuries and insults are meekly borne, if insulting words are responded to a gentle answer, by gentle answers, and oppressive acts by kindness, this is evidence that the Spirit of Christ dwells in the heart. Okugezesebwa kujja kubaawo. Mu kwewaayo, mu kwagala okubeera omusana, okwawukana ku nsi, okwakira abala kugezebwa kujja kubaawo. Mikwano gye batujjatula mu lukiiko komiti y'abantu 5 naye nga gwagambye nti banaye ssente zino balabanga basigaddewo miliyoni 3 bagamba lwaki tetuzegabanyaamu ne tukubera bwe tuti guveeyo bagambe nti nedda ojja kugezesebwa ojja kusiiribwa mu kinnya tests will come for your standing, you outstanding. Naye mu byonna tulina okusigala nga Timoseewo era amaliriza agamba the hardships and annoyances that we are called to bear if the hardships and annoyances we are called to bear are well endured, they develop the Christ-like in the character and distinguish the Christian from the worldling. Ekigendo tuyamba okwaka mu kizikiza ky'ensi wagenda kubaawo okugezesebwa naye ebinyiizo okunyigirizibwa okusomooza okujja gy'oli okuyimirira amazima n'osigala ng'oyimiridde kigenda kutuyamba okufuna empisa ya Kristo kitwawule ku nsi. So for okusobola okubeera omusana it is not coming easy. Yensonga lwaki abangi bakompromisinga kubanga there is a cost to being a light. Kyobuzaawo nenzijukira ansi eyo ku nsonga y'emu nti lwaki abasajja betusasula ssente batuwa ebibuuzo eby'omuddiringanwa
n'ogenda n'ogamba nti batuwa ebibuuzo bino kakasibwa naye mbale nawo neyansi endala nina ekintu kye nayize mu bibuuzo ebyo tijokoma okujjuza ebibuuzo bino muggwe mubaamu endowooza ekula nti ebibuuzo byonna bwe bijja mu bulamu oba olina ba ne ansa oyiga okubeera nga yiwa proactive simanyi oba ogenda ofuna that's another gundi endowooza nti gyokoma okuddamu ebibuuzo ebingi oba ofuna amaanyi agakuteekateeka okuddamu n'ebirala luno bakubuuza ku pepa naye oyinza kisanga mu offisi naye obanga kiri naye wakiyita kikuyambako nekiri ekintu proven character so like omukisa gwendaba mu bibuuzo oba mu bigezo oba mu bizibu mu bulamu nti bikuwa omukisa bibanga ddaala kw'olinnya n'osobola okweyongerayo tinebwozangayo ebibuuzo ebirala oba ebigezo ate oba oyongedde ofuna amaanyi they just empower you as long as living sacrifice weewaddeyo sacrificially which brings us to the close omusajja gwe bogeddeko ogambye bamusani Epafrodito kuba omusajja waga ti esteem search otukotye ku ddaala nga n'abantu mu butuufu they can keep silent naye ku balala twogere n'esi kwoyo awo ndoza bwe tuba tuwunzikira weewaawo Epafrodito agambye nti hold such men in esteem. Yes. Character not by just nti musajja musumba. Yes. Omanyi waliwo okutya olw'okuba oli wa poliisi oba ne bakutya kubanga oli munamagye naye waliwo okutya olw'ekyo ky'oli mu magye ky'otuuseeko ti omusajja wa karakita mumuwe ekitiibwa genda mu maaso sebo ng'erinnya bw'oliwulira Epafrodito erinnya lye litegeeza ekidiini kya Afrodito yali katonda w'Abayonaani kati omusajja ono olw'erinnya lye likakasiza ddala nga yakyuka bukyusi okujja eri Kristo ngawandibaddewo n'omusajja nti ekiwanuka waawo nga balamaze omusajja balamaze erinnya lyange lyanjawuloko ku mannya amalala kubanga linnya lya Mandwa enkulu mu kika kyewaffe yes nga woga nti Mandwa nagadi erimu enkumba yes kakati balamaze ono n'atuuka nga abantu bakyamulanga abalamaze bwe nga balaba Kristo mu ye olumba ndagala n'omujjako erinnya yes naye ate erinnya n'asalawo alisigaze okulaga abalala nti nze nakyuka nga nange balamaze bwe nakyuka naawe osobola okukola otya okukyuka Pawulo kyava ayogera n'abantu bano ng'abagamba nti Epafrodito ono bamuwe ekitiibwa olw'obumalirivu bwe ng'amwogera kamuyita a soldier for Christ yali musirikale kuba mukama waffe kubanga byonna Pawulo bye yayitamu Epafrodito yasalawo agumingirize ku sayidi ye atambula wamu naye ebiseera ebisinga basebo ne banyabo nga tukomekereza ebyokuyiga bino akaliro bwe kasukka mu bukristaayo tupapala ne tuva mu kikondo era Pawulo sadaka ziva ku kyoto tubuukako ne twerabira nti ate zaabu yerongoosebwa omuliro guno gujja nga Katonda agenderedde akulongoose akugyemu ekintu eky'omuwendera eky'amaanyi Pawulo era omusajja eyamukabya amaziga buli wensomawo mpulira nga nsaba nnyo Katonda nyambe neme okumufaanana ayitibwa Demas Timoseewo ekyokubiri nnyo olw'ekkumi kubanga Deema yandekawo ng'ayaayaanira emirembe gino egy'ensi amasanyu g'ensi gamusikiriza ne gamutwala n'awulira ng'ebyembi okwo tajja kola atya kubisobola abasebo ne bannyabo olugendo lw'obukristaayo lugendo lw'amagye wabawo okusoomozebwa kungi naye tovanga ku front line kamanda waba agambye nti genda totya sigala ng'otambula ng'Epafra naffe tujja kwogerwako mu kitabo ky'ebikolwa byabaweereza ebikola yabasevensidde abisembwa kabaka obwaffe nsumba ogenda kwogera ogenda kuwunzika otusabire Martin Luther the King nze gwe ndiko siriko oli mu Germany ndi ku America yali patriot ajjukirwa ennyo yalwanyisa obusosoze mu ggwanga lya America natunulirako ku speech ye gye bayita I have a dream yanyumira naye omu ku bugambo obutegesigenda kwerabira akagambo ke yayogera akampoomera ne leero I have a dream ina ekirooto nti lumu lugenda kukya nga Americans are not identified by their colors but by the content of their character.
akantu ako bannaye ngenda nenga Powerful. nti ebafula nitono togenda mu identifying that by the gwanga lye naki naye kyali tunoonya obulamu obwo ng'omuntu tebagenda kukulu si byagundi nti oba kumanyi bumanya naye ekyo ekikumanyiddwako character content eri mu character yo sajjere hold such men in esteem so there is a reward I think oba omalirire n'osalawo n'ogaya Mukama do your will in me according to your good pleasure tena ne wakutuusa ng'ekyamazima kiri nti so kyenyumirizaamu kuba basinga tukirabanga lutalo tulabanga kubonaabona kwerere naye osobola wekituuka nga tusenda ne people you are relevant sikyembadde ni mukutunuulira nti n'obanga tolondebwa kubanga bannyonnyodde bingi kuggwe naye olwekyo olwekyo kyoli esebo nga tugenda kusaba ebigambo bino binnyumidde era benzijukiriza kimanyi ebiseera ebisinga abantu omuwandiisi Ellen White atugamba mu biseera bino bikomerayo abagenda okubeera abalabe baffe n'abagenda okututunda tebagenda kuva bweru naye beebo baganda baffe betutambudde nabo abazibekirira nyina abantu benze ndaba era Mukama alina okubikkulirwa kwa zampa omuntu akukirako tolina kulwana naye tulina abantu abali principal mu nkiiko z'otera okutuuza musumba ng'oluganda ali conscious ku biseera abasinga tumuyita wa lugezigezi omusajja ono bw'omutunuulira Epafrodito kumukomparinga nabe ngeri Pawulo gy'amwogerako ateeka okuba nga yali wanjawulo ku balala mikwano gyange baagalwa tolina nsonga erwanyisa oyo akukizeeko omungere mu b'endala naye mutwale nga challenge tulina abantu betumanyi nga bw'alaba ng'ekirowoozo kisinga ekike ajja kufuba okulaba ng'ekyakisimulizaako ebisooto tulina abantu gye tuwangalira ng'olw'obulungi bw'omulimu wandiyagadde ekirowoozo kiyitewo naye n'agamba ani akireese nti gundi tekijja kukola kitya mikono gyange baagalwa abantu abalinga Epafrodito aboogerwako nga bakozi bannaffe aboogerwako nga balwanyi bannaffe aboogerwako nga abatume abalabika nga abatosukkulumyeko tubawe omwaganya baweereze tolina kikulwanya tolina lwaki oluganda asukkulumye mu kusaba tubalabyeko obwondo wano mu kanisa nga butambula ono Mukama yamuwa padeni yakusaba kati kubanga musabi ate abakadde ne bava ne bagamba nti tojja kubisaba nga balinga abalwanyisa kye batasobola kukola njagala kubasaba oluganda baagalwa ng'omwaka guno tugutambuza olusinga oli omugugu gwakubuulira njiri manya tosobola kukola byonna oluganda baba bamuyita mu byanjiri bamuyita byakuyigiriza muwe omwaganya aweereze kanisa si yaffe otegedde oluganda mwagalwa we should esteem such men kwegamba tulina abantu abafaana bwe bati okubalwa ekitiibwa waliwo tetusobola kwenkana naawe baako owokwata nange mbeeko wenkola ntya katonda affe omukulu obuggulu twagala okwebaza nate olunaku olwaleero tukwebaza kubanga otwadde omukisa guno okuyiga ekigambo kyo nsaba nno nga nkwegaira okuyita kwoyise gye tulife okubeera ekitangala mu nsi eno ejjudde compromise mu nsi mwe twagala okubeera ne comfort nsaba nga nkwegaira otusimule era otuyambe gwe omusana ogwatakira edda tukuwa omwaganya okukola mu ffe tusobole okwakira ku mirimu gye tukolera gye tuwangalira ku masomero tusobole okwakira gye tukolera Mukama batunuulire bamanye nti ffe tuli banjawulo ku bo nsaba conformity ogigire eddala mu ffe Mukama nsaba embeera y'okulowooza nti tulina kubafaanana okubawangula okubaleeta gy'oli Mukama ekome mwaka omukadde naye omwaka guno otuyambe kubanga tuyizidde eddala nti Timoseewo yeeraga nga wanjawulo he had a proven character nsaba naffe Mukama tujja gy'oli tuyambe okwewaayo saddaaka ennamu byonna ebinaava Pawulo nga bwagamba nti obanga kufiira oba bulamu Mukama nsaba nga nkwegayira ogulumizibwe mu byonna njagala okusaba nga nkwegayirira mu kiseera kino oyongere okwekenya ensi yaffe emirembe oyongere okutulera n'okutulabira ebigambo byetuyize leero byongere okutuwa amaanyi okukyusibwa okufaanana gulumizibwa weebwa ekitiibwa naffe omukisa gujje Mukama ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye Amen.